tokenze ng'omu nsuubire nti bino president tabimanyi kubeera ayinza okuba nga tamanyi basobola okuwamba omuntu nga president akola ki bino bize bibaawo emirundi mingi tukoleddwako effujjo ekimala oba nze nkakasa bulungi ng'omu Allah nsaasire nti Kakande ayina emisango gye yazza kuba njagala kusuubira nti abamukwata abantu babuvunaanyizibwa baali basobola okukwata Yasiini baali basobola okukwata omulala yenna ne bakwata Kakande Twaha konsaani yange nze nganze sijja bikusamu yadde nayo byandikutteko kuba bino kabibeere byange lwaki akwatibwa atyo abamukutte lwaki tebeeyanjudde ffe ng'Abasiraamu bakulembera wali mu kisenyi ne tumanya baani abakoze batya abamututte ne tumanya waabwe okutandikira famire ye yo nezza musango ki nze nno nensaba bana bakola ebikolo bifaanana bwe biti ndowooza bwe tukwata omuntu mu mpamba eyo ne famire ye tugitwalire eddala kati tubalekedde ani nga kwono Allah kwabadde ayisiriza bafune ekyokulya Kakande alina amakaaga ngaja ati omu Nakawere ewikisi 3 Nakawere tamanyi bba gyali bino ebintu tuli mu ggwanga ki ani agenda obuzibu tusinga okufuna nti bino tubyogerera wano olya nga nti seeka kati tukole ki gwe ngambirawo mu lukubo nga nfuluma ngamba tulinde lwe bali kutwala kati okubira endulu nga bukyali tukubiddwa amasasi ekimala ndowooza bwe tuba bakubalansinga namba Abasiraamu abakubiddwa amasasi emisana ttuku be basinga obungi ne watabawo ekigambo kyonna kiddako bw'oyagala nkumenyere ab'ebyokwerinda Seeka Twaha Kakande ali luddawa tumanye gyali. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Welcome to the show basebo ne banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media. Mozere Megatron gemanya eranga onoko lwali tunabira nga twogera ku nsonga nyingi nnyo and in the Council Freedom bingi bitambula mu ggwanga nina akatambi k'ensosobba playingira kaawo ke katambi ka Sheikh Kitti eyavuddeyo n'agamba nti kiyitiridde ekimala oba munzite naye amazima ngoogedde buli ayogerako munaamutta lwaki musiba Abayisiraamu ate ne mutabaleeta mu kooti omusibye ng'ogamba alina omusango beera nga muleeta mu kooti afune obwenkanya tukabeera nga twogerera ku nsonga ya Madubala avaayo n'abanga ayisa mu kulembeze w'eggwanga eggaali n'amuvuma bubi nnyo paka kuwulira bubi bwe baamukwata ne bamutwala ne bamutocharinga amanyo ne gavaamu awo nno principal Bobi Wine avaayo n'agamba nti kino kye bakola si kirungi. Ebibuuzo byabadde bingi ku nsonga eyo abamu ne bagamba awagira okuvuma lwaki avuddeyo n'abanga awuliriza Madubala abamu ne bagamba nti ekyattocha kyaliko lwaki omuntu omukolamu amannyo mutwale mu kooti abeere nga asalirwa. Nina Council Freedom naku lwaleero nga bulijjo twamumanyira wano abeera ntubanga tukubaganya ebibuuzo ku nsonga ez'enjawulo mu nkola y'amateeka so kubabuziika abantu mwenna abatulaba babeerako tweyanzizza abakola abafunye ebizibu abafunye ebirungi abafunye ebizibu of course tubasabira ebizibu ebyo bisobole okuba nga biggwa abafune ebirungi tubeebalizaako abafunye ababeezi mwenna tubeebalizaako ate ne mbakubiriza tukole buli omu akole kyasobola kubanga obukugu tulina bwanjawulo naye bye tukola byonna tubikole nga tubyagala ate tusevinge kuba abasinga leero ofuna omutwalo ate oyagala kulya gumu bbiri. Waliwo bamaama eyampeerera yali atunda
hotel yali atunda budaza ka restaurant nga kameza budaza bumiri yes nga asavinga nusu kakaaga naye yasobola ngo savinga ke 1300 nakuwerera agenda batulidde mukene obaki nampeerera ati ndi wano so wonna embeera gy'oba olimu gy'oba olina okukola kikuba yeebeeyo bwe buba obusobozi bwo gy'oba olina okuyitamu osavinge okyuse obulamu twagaliza okulaba obulungi nga tetunayongera nnyo kambajukize banaffe aba Victoria University. Victoria University eno esangibwa wali eri ku Jinja Road era gwe wenna ayagala okubeera nti weeyongerayo bo baleese ekipya oba akoma mu senior 4 ogenda n'osoma myaka 2 n'ofuna certificate ate yamaliza senior 6 weetaaga principal passes 2 ate gwe alina diploma ogenda n'oyogerako degree November intake egenda mu maaso mugende mbeere nga mwewandiisa musome kati gwe wasoma law abagala okubeera law ne criminal justice byonna courses baziina ate amateeka gaabwe malungi malungi waliwo n'emu kuba nsomesa y'omu kuba zaidini of students yakusomesa yali ku Victoria bamuyitaani tumutumireko Council Steve manyinze mmanyiyo nnyo Dr. Muganga akyusizza ensoma y'abaana wano mu ggwanga lya Uganda kuba yagamba jangu osome ku sente ntono kuba certificate mitwalo 55 ng'otandika osoma emyaka 2 si bino byakweyongerayo nti kangende mu senior 6 omanyi abantu bangi nnyo beeyongereyo ku senior 6 naye nga amaliriza osoma senior 6 talina kyamanyi talina mulimu ate era okoma ku senior 6 kyoba ofunye mu kusoma luba luzungu ate n'abasinga naye qualification yekuwa omulimu abasinga baba baagala degree maybe n'okwesimbawo oba osobola kuba okwesimbawo kuba president n'ebifo ebirala baagala senior 6 naye emirimu okugifuna okuleka ate ng'ogenze mu byemikono naye okusoma kwonna okubeera complete kyaleetaaza omwana at least ku generation yeno omwana at least n'afuna degree awo nno abaana mubatoole ku Victoria University Dr. Muganga Christine batumireko nnyo mu ngeri enjawulo atwandikire ku nsonga ya Sheikh Kitti yabadde mukambwe nnyo bano kuwamba nga kufuusa okuwamba abakulembeze b'amadiini baviirayo ne babanga bataakaka kiba kisusse omuntu gwe bawambye lwaki ki ekiba kikandaliriza omutwala mu kooti kati nga gwe yakola amateeka omuntu gwe bawambye nga ebitongole bye ebikuumaddembe ebimuwambye aba talina kugenda mu kooti mu bwangu ye ebitongole bye ebikuumaddembe bikirizibwa okuwamba omuntu nga tebamaze muwa gundi nti tukwetaaga ng'ojja buzina okwata omuntu n'otwala okukwata kw'omuntu ekisooka security forces zonna zisobola okukwata omuntu okusinziira ku nsonga ez'enjawulo esookera ddala senga omuntu oyo asobola oba nga ateeberezebwa okutataaganya emirembe okutataaganya emirembe mu ggwanga insecurity oba okuleetawo engeri y'olutalo okukola ki so security agencies zonna zirina obuvunaanyizibwa olw'okuba zirina duty okukuuma bannansi n'ebintu byabwe n'okukuuma obutebenkevu mu ggwanga security agencies ziba duty bound okulaba nti zigenda ne zikwata omuntu oyo okugezaako okukola kye tuyita protective measures ekyokubiri police erina duty okukwata omuntu senga eba emuteebereza okukola ki okubanga agenda kuzza musango oba senga aba ateeberezebwa okuba nti yazizza omusango oba senga akakasibwa nti yazizza omusango bintu biringa awo bisatu kati ekyokukwatibwa ekisookera ddala kiyina emitendera nti omuntu alina okukwatibwa ekisookera ddala alina okukwatibwa omuntu akkirizibwa mu mateeka omumukwata omuntu asooka okukwata omuntu ateeberezebwa okuba nti azizza omusango ye poliisi onfuna bulungi kubanga poliisi ye yateekebwawo keeping a law and order mu public omuntu omulala waliwo gye tuyita citizenry arrest nti nze nga munnansi bwe mba ndaba nga igwe ogenda kuzza omusango oba ozizza omusango nsobola okukukwata naye okukukwata okwo mu mateeka we mmala okukukwata nze nga munnansi nina okukutwala ne nkuwa abaaki ebitongole eby'obuyinza poliisi
not si buli kikuumaddembe police olina okufandinga over to police tebakwasa obuvunaanyizibwa. Kati mu kukwata kwonna kwenjogeddeko okukwata kulina okuba under reasonable force. Onfuna bulungi. Omuntu ono akwatibwa alina okukwatibwa reasonably amaanyi nga okozesa amaanyi agasaanidde. Now tupima tutya amaanyi ago? Tupima amaanyi ago oba ge gasaanidde okusinziira ku maanyi gwogenza okukwata gaalina oba gakozesa okuresistinga oba gaalina. Nti wendaba nti omuntu gwe ngenda okukwata alina amaanyi g'emmundu, kitegeeza reasonable force nange nyinza okwetaagisa akamundu wabeera nemu wakirange nembeera nebbiri kubanga ayinza nze nina making sure nti akwatiddwa. Ekyokubiri, omuntu ono waaba boxer kitegeeza nja kwetaagayo abasajja nga 6 abakuba ku migere gino abakugu. Yes, abakugu bwe batyo kubanga nina okozesa ki naye ate si kukozesa bantu 20 kukwata muntu omu atalina yadde akasaale. Kitegeeza amaanyi gaba gasukkiridde. Waliwo preventive arrests. Omuntu najja ne bamujja mu nnyumba ye oba ne bamusibira ewaka, naye mu kumusibira ewaka ne bamugaana n'okugenda okukola ki okugula ekyokulya. Kitegeeza amaanyi gaba gakoze ekigasukkiridde. Waliwo bwe bajja nga bazze bakwata ne ba destroying ebintu byabwe. Enzigi twalabako omugenzi Kirumira nga bagenda ewuwe ne basala enzigi ezo biki. So force mulimu webekoze eki nawo okusala oluggi lwonna n'okusala kufulu ndowooza enjawulo ebaawo kubanga bemala okusala kufulu era amaaso okwakisesinga ki nenyingira. So omuntu yenna waaba akwatibwa kiba kirungi era mu mateeka abamukwata balina okukozesa kituyita ki reasonable force. Kati ekibuuzo bano Madubara Madubara Sekakiti Madubara tujja mujja kawo maaso. Ensonga gyayogerako ekisooka okwebuuzibwa, ensonga eyo eri mateeka oba teri mateeka? Kyayogerako tulina okuddayo tukube ettooki oba abakikola bakikola nga bali mu mateeka, bawamba abantu bakikola nga bali mu mateeka oba nedda. Kati okukakasa oba bali mu mateeka oba nedda, tulina okuddayo tugambe nti omuntu waba akwatiddwa n'atwalibwa, kuba enjawulo wakati w'okuwambibwa n'okukwatibwa yeeno nti wenzijewuwo nenkulaga nti ffe ba buyinza ffe tukulina neŋŋenda wa LC ne mwanjulira ne kaadi ne mulaga LC ne mugamba muntu wo era kyekibeezaawo obukiiko obwo neera kyekyetaagisa. Lwaki kyetaagisa? Ab'obukiiko okututegeera bategeere nti memba wange abeera wali ku luzzi kumpi n'oluzzi ali mu kitundu kino ali seefu ali mu ngalo ntuufu teyawambiddwa batujju. So kati womala okwanjulira olukiiko nti omuntu ono tumuteebereza okuba nti yazize omusango era ffe tumulina era ali mu kitundu oba ku poliisi bweti oba tumunoonyerezaako ali mu custody bweti, kitegeeza okwo kuba kukwatibwa. Naye we tuyita okuwambibwa, bano bajja ne drone bakusanze waka ne bakufulumya n'amaanyi, bakusanze waka bakusanze ku mulimu, bakusanze odda waka n'okwatibwa, abduction ne bakuvumbagatira. Nga ekisookera ddala ne punishment esooka mu ngeri gye bakuttemu nga bakutokyalinze bakutulugunyiza, kitegeeza okwo kuba kuwambibwa. Eri gye twayita pandagaali, yayitibwa pandagaali ku mulembe gwa Amin. Okitegeera bulungi. So wotumala okuwambibwa oba okukwatibwa, Sekakiti kyayogerako omuntu ono akwatiddwa oba awambiddwa ayise mu mateeka amatuufu ng'omuntu, kuba amateeka g'eggwanga weegali. Ye lwaki wamba mumuwambye ne mumutwala mugamba alina omusango, lwaki temumuleeta mu kkooti? Kati kyekyo kyenkugamba nti omuntu oyo Sekakiti okumunenya oba kyeyayogedde kikyamu oba si kikyamu, tuddeyo twebuuze nti omuntu ono eyawambibwa oba yakwatibwa ayisibwa mu mitendera emituufu
kubanga nkugambye amateeka gaffe weegali agalambika ngeri ki omuntu gy'alina okuyisibwamu singa aba akwatiddwa ku nsonga z'obumenyi bwaki. Ekisooka nti omuntu ajja genda ku poliisi, ekisooka nti abantu abamukutte tubamanyi, ekyokubiri nti waterekeddwa wamanyiddwa wali mu gazeeti, kifo si kyankukutu mu mateeka ddala ekyo ekifo kyateekebwawo okusobola okuba nti kikuuma abaki abasibe oba abasuspects oba abakwatiddwa saabaziba emisango abasuubirizibwa omuzi w'emisango y'oli already kooti gwebeekoze eki ono aba asuubirizibwa. Omuntu waba kooti kyennamusalira aba ateeberezebwa era tomuyita muzi wa misango, aba muwawaabirwa. Kiringa ng'ekya aji ateeberezebwa ekitegeera si muziwa si mukwasi w'abakyala paka nga kooti w'abaana nga bwe bagamba paka nga kooti emaze okukakasa obwo obujulizi nti ddala Haji naye essaawa zino ateeberezebwa paka nga obujulizi bwe bulivaayo. Kati awo ne tugamba nedda Haji mukozi wa kino. Kati okuviira ddala abantu we bakuumirwa abazizza abateeberezebwa okuzza okuba nti bazizza omusango, ekifo kye bakuumiddwamu kino okubanga ddala mu mateeka kyeki. Kaakati abantu abo Seeka Kitti bayogerako bakuumiddwawa. Ekyokubiri baba nga bakuumiddwa mu kifo ekituufu nga tudda ku kibuuzo ekyokubiri banoonyerezebwako bakola statement okukuuma omuntu for some time mu kifo wadde kikkirizibwa naye nga tomukkiriza kukola statement. Onfuna bulungi kuba ekikozesa statement tukkirize ne bwe bumu ku bujulizi obuba bugenda okuteekebwateekebwa nti omuntu ono aleme kukola statement ng'amaze kutulugunyizibwa. Statement eno erina weeyambira kooti anti bwe bujulizi statement bwe bujulizi obusooka. Onfuna bulungi naye nze tekikola makulu wadde onkuumidde ku poliisi n'onkozesa statement nga wayiseewo wiiki 3 kitegeeza nsobola okukkiriza byonna. Kanso omuntu alina kumala bbanga ki okumutwala mu kooti? Omuntu it is 48 hours. 48 hours. Nga kisukka nnyo. No, wano mu Uganda practically kigenda ne mu abantu abamu bakubira essimu nga poliisi bamazeewo omwezi komaze nakirabidde wiiki 2 agenza ogenda mu bya kooti ennaku 15 yazimaliriza. Yes, kati custody ya poliisi 48 hours. Amateeka gakola ddi mu Uganda? Amateeka oyinza okuba oli awo nti gakolera oyo oba aganoonyezza ennyo ye aganoonye ennyo naye ate amateeka oyinza okuba oli awo nti go galinga agatanoonya kuyamba muntu nti omuntu yalina okuganoonya ate nga amateeka galina kuteekebwawo kunoonya ffe bantu kutuyamba. Okitegeera oba nammwe temukoze kimala baani mwe abateeka amateeka mu nkola abateeka anti amateeka mu nkola kyetuwogerako Seeka Kitti kyayogerako kubanga ati alina oteekesa amateeka mu nkola ye poliisi alina okuteekesa amateeka mu nkola ye kooti alina okuteekesa amateeka mu nkola ye prison gye tuyita criminal justice system etandikira ddala ku poliisi mu kooti then prison. Tuyambe ngoyitaano ku mukutu gwa Megatron koze n'ensonga eri sensitive nnyo buli omu otubulira omulimu gwakola ate alina gwalina okukola ate alina gukola dde kutandikira ddala mu kukwata wano. Kati for example ajono gwe baakwata oba seekono gwe baakwata balina muyisaawa yayina kuddawa yayina oguba gumusiza yayina kudda ku ki oguba tegumusiza balina muyiririra batya awo wonna tuyiseewo. Njagala abantu bali ku Megatron bamanye amateeka. Abantu bangi babakwatira abantu baabwe tebamanyi kyakkola. That's why nfuna obudde ne ngamba Council of Freedom jangu osomesa abantu. Kati wobeera nga manyi kati amateeka galimu classes 2 mulimu aga civil mulimu n'aga criminal. Kati amateeka gano aga criminal oba emisango gino egya criminal woba okwatiddwa nga tukuteebereza oba ng'oteeberezebwa okuba nti waziddwa omusango ekisookera ddala poliisi olw'okuba nga yeeriwo
kyekitongole ekiriwo okunoonyereza ku buzzi bw'emisango esobola okujja nekwata naye okukwata okwo waliwo eddembe oluusi lyoba olina ekisooka nti ndi mukyala ankwase mukyala dignity yange ogikuuma ayina okunkwata ayina okubanyigaze onansonyi okusalamu ekirimi awo ogenda kwongerayo njagala criminal cases ne civil kati criminals yegiriwo criminal emisango egyo giba gikosa ggwanga naye civil giba gikosa gwe muntu example nga 3 kati nga murder rape ne theft egyo giba gya criminal lwaki giba criminal kubanga ebivaamu bikosa ggwanga omusango gwonna nga gukoze eggwanga obutukosa ggwanga obutujju terrorism biki naye bino byandagaano eggwanga bintu ntegeeragana yammwe kitegeeza okugimenya tekirinawe kikozesa that's why jo emisango ng'egyo kooti eyinza n'okusalawo negamba mugende muteeseze wabweru naye gino jo muleppuka okuleka nga obujulizi bukola ki kubanga era ekigendererwa kyagino egya criminal tuba twagala panishinga ate gino egya civil twagala oli aliwe twagala tupanishinge n'abasuubirizi okikola bakakane ate egya civil twagala ettaka lyawe oba walitwala olina oddizaawo kuzzaawo compensation kuba wano mu criminal toyina kyogenda compensating awasa abantu 100 ogenda baza kati eggwanga lifiirwa litya ng'ossa abantu 100 abantu 100 babadde basasula emisolo emeka sente mmeka ez'omusolo abantu leba awo oyinza okuba abantu abo 1,000 mulimu abasawo 5 nga babadde bajjanjaba mitima kitegeeza ofiiriza eggwanga so kitegeeza oli mukosa omusango gwo oli mukosa ki criminal cases omanye oyina angenda kuyiga amateeka nga sigasomye criminal cases zino maximum kibonerezo buli musango wangamba tukipimire ku maximum kati buli musango guba defined bagunnyonnyola engeri gy'olina ogukakasaamu mu kooti era buli musango gulina ebibonerezo byagwo kati omuntu abbye yayinza okuba nga ateekebwa ku myaka 7 oba oluusi etteeka ligamba nti a sentence for imprisonment not above 12 years oba ne tugamba not below okitegeera bayinza ga maximum 20 years naye oluusi punishment bayinza okugamba not below oba not above kati baga not below 12 kitegeeza omulamuzi waddembe okuwa 2 3 10 naye nga si 13 abatayongeramu aye bagamba not below kitegeeza asobola okuwa egyo gyennyini n'okweyongerayo naye tasobola kuwa 10 kati amateeka gadifayininga ki kibonerezo ky'olina okufuna kati guno ogw'okuwamba si musango ogw'okuwamba okusooka kasita obeera nga omuntu omukutte nga tomukwase mu mateeka ogwo guba musango naye ogwo omusango gusobola okuba criminal gusobola civil osobola nga ogenda kati kuwaabira gavumenti kubanga gavumenti eba ekozeseza abantu baayo okukwata kati osobola okuwaabira gavumenti oba si ekyo n'olondobamu abo abakozese woba obafunye bulungi kyoba olaba ebiseera ebisinga President Kyagulanyi abagamba bakwate enamba zaabwe n'amanya kuba osobola olondobamu bakinnoomu ne babeera personally liable kwebyo Megatron yankoze kino namba 10 kati oyo ye tusobola okgenda ne tumugulako omusango ogw'okutokyalinga oba ogwa assault okitegeera so bwe tutyo nawo kati police eyina obuvunaanyizibwa okukola investigation tuzeyo ku kibuuzo kyaffe kiri abasatu abo emitendera omuntu gy'alina ogitamu police eyina okukola investigation ate police mukola investigation eyina okumakinga sure nti ewa abakwate abasuspects n'aba complainants bonna eyina okubawa eddembe lyabwe teyina kubanga sometimes tulaba nti tuli ku basuspects emirundi mingi ogenda ku police ng'ate oluusi abamu unprofessionalism nga ate abawaabye emisango officers abamu
babakambuwalira. Yes. Namugamba kite ffe tuli bize biki tula wali yenna obadde ki bibeeramu. You understand? So eddembe lye suspect n'eddembe ly'ono complainant byonna birina okubeera upheld kubanga ffenna tuli bantu. Erimu ku ddembe lya complainant kwe kuba nti omuwa conducive environment okulaba nti awa statement ye bulungi okusinza nga temuli kwetya. Ekyokubiri tolina mu bribinga okuba nti omukolera because ekirayiro omusirikale oyo kyaba yakuba temuba temwali nguzi. Bakuba ebirayiro nti nja kusavinga eggwanga lino mu bwesimbu era sijja kulya nguzi era sijja kulya mu nsiruko. Naye kati bano ndowooza ebirayiro babimanyiira kuba kati ate n'ekirala bye bakuba mbu sijja kulya nguzi gye balyako obuli ejjo nabadde ku Serena wano. Oba kati abasirikale bonna barecruitinga bambuto embuto nnene bweziti balya buli ogenda ano kuba traffic n'endowooza naawe obayitako okoze otya kati okoze otya kati toyina musango n'omulaba akwerippyeeko kati okoze otyo ndese otya. Institutions kye bayita okuba nti zifudde. Institutions we zifa otuuka okuba nga gwe atawaddeeyo nguzi oli ayinza okugamba egwe fala igwe nti bakwata n'otabaako mangu kyokola naye gwe fala omanyi tunyumya mpola mpola naye bwe twakomye ntegeddewo. Yes, nange ngira kaakati wano we tuli enguzi yafuuse baana baliwo kibanga enguzi nti it's a normal thing. Awembuuliza nti gw'atagiwadde you are abnormal. According to you our lawyer, our council freedom enguzi nnungi oba mbi? Enguzi mbi nnyo. Leka naawe tosobola nakubuuza kibuuzo ekyo olina n'okwetondera abatulaba. Nina gwe nasanga nagamba senga si enguzi senga tetulina we tuli because kyekiri kyenkugambye yaginomalizinga. Yaginomalizinga nti wengenda emulago ninasooka kuterekayo kalaba dokita. Kaakati nga bino ebyemmotoka zaffe zetuvuga uvuga emmotoka omuserekeera akujimba naye ng'akujimbe guli omusango yokukusenga ng'oli wakusasula emitwalo nga 5 n'omuwayo emitwalo 2 n'okiva mutwala nti mba nyambiddwa oba oyambiddwa naye ate waabanga kyabadde agenda okukwatira kibadde for example egimu ku misango gye bakwata ku traffic ku kkubo emmotoka okuba nti eri DMC moroka nga eri mu condition mbi eyiseeko nnyo brakes tezikola brake fluid omusaamu ayika buyisi. Now mu mmotoka mutuddemu abantu 5 omuntu omu kubatudde mu mmotoka yes ye ngenda kukozesa nnyo example y'obusawo kubanga bo bujja kujjayo obulumi naye ng'omusawo ono yabadde afunye obukugu gavumenti bweyina ng'era omusanze n'agamba waliwo omulwadde onfuna bulungi mu ssente eddako naye nziruka bankubidde essimu siina ntambula ngende musisinkana naye ng'omulwadde oyo omusawo oyo asobola okuba nga ajjanjaba obulwadde nga si buli musawo abujjanjaba nga gwe tulina mu kitundu ekyo onfuna bulungi specialist mu bulwadde obwo. Now emitwalo 2 gy'ogenda okuwa omusirikale mu kifo kye yaligambye nti kale oba kwata fine oba kale emmoloka eyo sooka ogipaakingi osooka ogitereze brakes muba mukkirira kwa serengeta akaddako ogenda okulinnya ku brakes emmoloka nekola etya abantu 5 ng'ogasseeko neyo property emmotoka onfuna bulungi byonna biba biweddewo. Ekyokubiri woba owulira nti ddala ninafuna DMC nga discretion yo olina okumpa receipt mpa receipt so that mu kusasula receipt eyo kinforcinga okugenda ki omanyi lwaki because buli wookwata 2 oba opromotinga nze butagenda kukola service ya motoka because it is normal abo bamutwala. Ekyokubiri kikuweebuula
tutandika okulaba nga tokyayina nsa olaba nga anyumye naye nga tonyumye. Kyamateeka temwagala nguzi naye nguzi eyambye bangi wano mu ggwanga. Nkugambye eyambye bangi because you're normalizing it. Otherwise owatali nguzi nga buli omu akola kyayina okukola ate twalibadde tuyambibwa nnyo olw'ensonga nti ekitongole we kiba kiwa mirimu onfuna bulungi kyalibadde kiwa emirimu ng'abaana bangi abasomye nga batukulembera oba nga tubakulembera nga bali mirimu egyo abaana aba first class degree bali badde tebali ku street nga batambula. Naye kati olaba omwana asoma obubi mu senior 6 n'omusanga Makerere asomye obubi ali ku gavumenti asomye obubi ayina second class lower onfuna bulungi naye nga ayina akakadde akagula omulimu ye kati saawa zino yaba director w'ekitongole ekimu somewhere onfuna bulungi olw'enguzi. Kitegeeza productivity yaffe nga mu kitongole ekyo ba mu business oba mu company eyo productivity eba ntono eka because enguzi ekibogwe production nebambi competence neba mubi mu ngeri gye tuproducingamu ebintu naye nga kyava ku kakadde bw'oyambibwa okugulirira buchovo guwono ayina competence merit yes mu byakola yes. So kati enguzi wetukoseza awo so oyina ogikuba tooki nga tokoma kuwaayo kakadde kufuna mulimu ng'otunuulira ne effects eziyinza okuvaamu nti nno wempaayo akakadde ofuna omulimu naye nga mu kiraasi saayita nali omu kuba average onfuna bulungi abasaamusaamu mu bwongo emabegakaawo mu paalamenti baali baleeta reports speaker n'agamba naye ripooti zammwe nga za kiboggwe report ngeri gye ziri drafted ebukiiko gye bukozeebu leeta report yo gwerete naye nga abalina okukola reports ezo be ba technical si ba MP naye abeeyo abafuna emirimu okukola abakugu kati kitegeeza ye effect yemu ku effect nti ono yaweebwa omulimu weebale nnyo enguzi eba yakolebwa ono okufuna omulimu ye enguzi gy'ogamba nti esobola okutuyamba effect zaayo nti wemmaba galagi nga mpadde omwana ajje akole saavisi y'emmotoka naye ng'omwana oyo teyasoma bulungi naye nga namuwa omulimu agenda kunkolera saavisi emmotoka ereme kubeera nga weeyina kuba mba ntuuka mu Lwera emmotoka ngenda okulinnyamu obukono bubuuseemu because talina bukugu. You understand? Yali sooso obukugu bwe yali badde asooka kujja nga volunteer n'abeerawo omwaka gumu naye n'afuna obukugu obutuukiridde kwona ate yasoma bulungi n'akola ki n'abikugukamu bulungi onfuna bulungi. So tubadde tugamba nti poliisi eyobuvunaanyizibwa mu kuinvestigatinga talina kuba nti asaba enguzi ng'agisaba oyo suspect oba ng'agisaba ani ng'agisaba acomplaininze so alina okukola emirimu gye professionally. Kati ono obujulizi bwe buba tebuliiwo onfuna bulungi ono anoonyerezebwako oba ayawaabiddwa asobola okuweebwa bondi asobola okuteebwa n'abeera ewaka kubanga obukugu bwe wakozesezza omukwata era kisoboka okuba nti osobola era okuddayo n'omukwata singa oba okoze eki omwetaaze wabula ekyenjawulo nti kwati ku mulundi bondi eggwako singa obujulizi buba buzuuse oba nga obujulizi bubuze obuna bulungi bondi eno ekuleetera okubeera nti kano kwe kakulaga nti poliisi ekulina so weekwagalira ekuki ate ekyenjawulo nti bakuwa bondi kati ate odipositingayo n'empapula zo kati ku luno ale tukumanyi nnyo ID zo loose passport waliwo n'obukwakulizo obulala poliisi bwesobola okuwa so kati ekibuuzo nga we tuyungamu seeka kiti byayogerako n'ebyo bitu amateeka nga wegwogera bikolebwa ku basiraamu engeri gye bakwatibwa engeri gye baleetebwa ku poliisi
engeri gye banoonyerezebwako, engeri gye battibwamu, battibwa mu mateeka. Abaana bagatta obutambi, ng'olaba Abasiraamu bangi abazze bagira mu gundi eyo, abazze bafiira mu buvuyo obwo, ssekakitibwe bulumi bwaliko. So ekyokubiri, kati nga oyogera ku Busiraamu, waliwo kye tuyita persecution. Persecution kwe kunyigirizibwa okwa class. Onyigirizibwa olw'ekyo ky'okkiririzaamu. Waliwo kye tuyita political persecution, religious persecution, tribal persecution. Kati wano waliwo engeri omutima Ssekakiti mwe yayogeredde mu mutima ng'alaga waliwo persecution eri eddiini ki y'Obusiraamu. Ekisooka waliwo okulebolinga Obusiraamu nti Abasiraamu baba generalizinga nti baki batujju, which is wrong, because mu mateeka omuntu olina omuyita ekyo ng'omaze okakasa nti kyaki nti ddala kyali era ng'ogyeyo n'obujulizi. So jjana otandika ga Abasiraamu bakola kino, kitegeeza yo persecuting the whole community n'abo abakkiriza muki mu ddiini eyo. Tokoma kukosa bukosa oyo gw'okutte, okosa n'abagoberezi. Onfuna bulungi. So ekyokubiri, historically Abasiraamu bonna omutima gwa Ssekakiti bonna ababadde bakwatibwa obayisizza otya? Bayise emitendera gy'amateeka oba nedda? Nti etteeka we ligamba nti omuntu wamala ebbanga bweriti ng'ateekeseddwako omusango, ayina okuweebwa ki? Bail. Kati ng'ali mu kkooti oba omututte mu kkooti. Kati poliisi egaba bondi, kkooti egaba bail. Nti ennaku 18 we zituuka, oba oli Musiraamu, oba oli Muganda, oba oli Munyoro, oba oli Munyankole, okkirizibwa okuba nti oteebwa n'ovaaki ewaka nga kkooti obujulizi bwe bulabika. Kati abantu bangi nnyo bali mu makomera awo nga baasibibwa ku kakwate k'eddiini. Onfuna bulungi. Naye ng'amazima gali nti abantu abo tebasobola kuweebwa bondi bail olwa political persecution, olw'okuba balina kye baabassaako ekintu gavumenti oba oli awo baba bawaabye kyeremereddwa okuleeta obujulizi. Because woba olina obujulizi nga tompadde bail, kitegeeza kozesa obudde obwo bw'emyaka 2 nga ndi mu prison oleeta obujulizi. Kale woba gunsinze omutima gukakane nti kati nsaavinga. Onfuna bulungi. Naye obujulizi tebujja, bail teweereddwa, ne tusigala ate nga tuli awo mu bbanga. Oli omuntu n'abeera mu kkomera, saasira abaana future y'abaana gy'obosa abadde omuntu ono baweerera, abantu abadde balya ku muntu oyo, emirimu gyo, omusolo, kuba omusolo tegusasulwa gavumenti, tegusasulwa kuyamba gavumenti ye. Omusolo gusasulwa okuyamba ffe abali mu nsi kati n'abo abalikola ki? Abalijja. Kuba oluguudo omusolo gwe lugenda ozimba leero n'abazzukulu baffe lujja kubeerawo. So kati abantu abasasula emisolo nabo olina okumuwa respect. Ti omuntu abadde ne bizinensi ng'asobola China naye nga agenda okumaliriza nga buli myezi 2 olw'emirimu gye gyakola gavumenti eyinza okuba emufunako miliyoni ki? So kati ne poliisi ebikolwa byekolwe eba ekotogera eggwanga lyayo. Poliisi yalibadde tuginenya naye olwo political persecution wabaawo political oba religious persecution tukyalina obuzibu obulala oba tulina obuzibu obulala nti waliwo kye tuyita consolidation of political power, okwenywereza mu buyinza, consolidating into power, consolidating obuyinza bwo ne buba nti buggumidde bunyiikadde ate teryabwe good consolidation. Onfuna bulungi. Kati mu consolidation sometimes abantu ababeera persecuted beba abayina emitima nga gisobola okunyeenya ku ki? Ku government, ku buyinza. Kati nga olaba persecution eri mu kibiina kya NUP, abaana bebakwatibwa webabeera nga bali abducted, webabeera nga bali tortured. Onfuna bulungi. Kubanga bo bavuddeyo ne kiforce abagamba tusobola okushakinga ate si kushakinga ku balaba anyeenya. Yes. Bwe bavuba. Yes.
obukulembeze bw'obuyisiraamu babuteeka ku gundi baayagala okukissa ku ADF kati kitezo kiconnectinga ku ADF neteliba ADF badini ndala balinga anti enkugamba okukiconnectinga kitegeeza gwagezaako persecutinga otherwise gwe okukiteeka ku ADF olina okusooka okukwata aba ADF onfuna bulungi n'oleeta n'obatryinga mu kubatryinga n'olaba ne agendazi zaabwe nga mu agendazi zaabwe zisoma zigamba nti ffe ng'Abasiraamu naye wekitaba mu agendazi zaabwe nga temuli kubanga history zigamba ffe ng'aba ADF naye nga tekigambye ng'Abasiraamu kitegeeza tebaba Abasiraamu babamu banki kiba eba group yes onfuna bulungi so you don't have to generalize nti nanga wadde ndi Busiraamu naye nga siri mu ADF nanga oba onkasuse yes so buvunaanyizibwa bwo nga gwe government ne state operatives mwenna by informants buvunaanyizibwa bwabwe ng'abalina machinery ne instruments okulaba nti banoonyereza okulaba nti ADF yeki babaleete mu kooti openly baleete obujulizi obw'enkukunala then awo tukakase instead of okwata buli ayina ekirevu ekinene kyamwamba ebiwanvu bwebiti yes but at the end of the day nga negwokutte obujulizi no twagambye omukwatidde ensonga naye ng'oleese obujulizi tonnaleeta bujulizi for 2 years okyamusibye onoonyereza ali mukomera presumption weeba nti gavumenti nga tugyewo bino ebyokutukulemberanga ababulwako ewaffe senga kisuubirwa nti buli myaka 5 gavumenti ekyusa obukulembeze n'onkwata nga wakalayira nekigenda mu mwaka ogwokusatu oba ogwokubiri nga sinnawozesebwa kitegeeza gavumenti egenda kuvaako nga n'okuwozesebwa siwozeseddwa kuba myaka 3 oba toleese bujulizi kitegeeza tosobola buleeta myaka gavumenti eziddako beeta oluusi beeta nebawa pardon kati so poliisi elemedde okukola ogwayo nekutwala kati tuze ku stage ki kati wemala poliisi womala obujulizi webe bufunye ebuweereza mu kooti naye tebuweereza kooti nga ye buweereza ekitongole kya DPP oba bayita DPP yabeera mu misango gino ejaffe DPP office ye office of the DPP ekola ku misango gyonna egiri criminal egiri criminal egy'eggwanga kuba twagambye egikosa ggwanga era ye lawyer yabanga lawyer yabanga lawyer yes kati mu region ba DPP abo babeera bakiikirirwa kuba DPP omulala so akola mu office zaki zanjawulo kati waliwo betuyita ba state attorney ba state attorney anti be bano aba kooti za wansi naye benna office ebalayini ki yemu eba office eyo kati oyo state attorney yalina okumakinga sure nti abawawaabirwa seeka kiti bayogerako Abasiraamu baffe abakwatibwa baleetebwa obujulizi obwo poliisi bwe yakuŋŋaanya ne babeera tried ne bawulirizibwa naye nina ekibuuzo ekyennuma okijja nga like Sheikh ono gwe bakwata oba basheke bakwata babakwatira obwerere balina babakompensating olw'obudde bwabwe oba bakuta etteeka likyalizibu mu compensating omuntu akwatiddwa ku musango gwa criminal compensation ebiseera ebisinga eri nnyo ku gino egya civil senga okeera enkya n'ompaabira tinabba ettaka lyo naye nekizuuka nti nali sabba ate nga ntaddemu sente za gundi criminal akalubamukko Olumina akalubo olw'ensonga wa bulijjo naye ate naye mugumu tomala galoopaloopa tolina ayina baga omwavu taloopa kuba egukusinga oba oyina oliwa omwavu oba tomanyi oli mwavu n'owaaba ne gukusinga kitegeeza tolaba emisango gy'ebyobufuzi MP n'aloopa yanziba akalulu ne mugendayo musango gwaloopye nti ne gumusinga ne bamuteekako ki ne bamuteekako zi costs kubanga kiba kirewo oli aba spendinze sente ku lulwo epika bino Sheikh Kitti byayogera omuntu wavayo n'agamba binsitinga gundi violence abamutuufu waba Sheikh Kitti waba tayogedde tukkirize
abantu bonna batambulire mu nkola etali y'amateeka. Yayagala Ekyokubiri bwenkanya. seeka kiti ani gwa inciting because incitement of the public byoyogedde birina okubanga waliwo ababiwuliriza era ne bayimuka ne bagenda ne bakola. alimu advocatingira muntu yakwatiddwa n'atayisibwa mu mateeka. Seeka kitagambye nti temuluddamu kwata basiraamu. Mumukwate naye mubakwatire mu mateeka. Mubakwate naye bayisibwe mu mateeka. Ekyokubiri bakwate abo ddala abazizza emisango. So kumala gakwata. Naye nga tebateeberezebwa lwa byabufuzi. Ofuna bulungi. Tujjemu elementi y'ebyobufuzi. Kubanga kitta ekinyusiza amateeka. Kijjawo ekinyusiza amateeka kubanga ye etteeka ligamba omuntu yenna talina kukola kino. Terigamba nti omusiraamu tajja kukola nga kino. Kitegeeza likwata buli omu naye kati gwe okiteeka ennyo nti ku basiraamu kati naye ng'ali mu religion eyo ate nga mukulembeze kimukakatako. Talina sirika yali entitled kubanga ali mu ekyo. Seeka kiti senga agenze. Kasa weno ye voice of the voiceless. Yes. Olitasobola kweyogerera. Yes. He's not the voice of the voiceless. He is the voice of the voices. Yes. That is wrong. That is a wrong statement. Ani kati olitasobola kweyogerera. Bangi nnyo boogera. Waliwo eddoboozi lyotasobola kuwulira. But people are speaking. There are many voices. Gabeera amaloboozi mangi. So you cannot tell me Kyagulanyi is the voice of the voiceless. Is the voice of the voices. Very many people are speaking. Kati ajja n'akuŋŋaanya amaloboozi gaabwe n'agoogera. Because if you say I'm a voice of the voiceless, ngenda gamba nti oba the voiceless want A or B. I first listen to those voices. Baagala ki. Then I air out the voices. So the voice of the voices. Nze nvaayo n'eddoboozi limu naye nga lyogerera amaloboozi mangi agali eyo. So nga tumanyiza ensonga ya Sheikh Kitti. Yes. Bigambo ki byogera ku nsonga eyo? So nze nsuubirira nti eggwanga liri mu rule of law. Erigoberera enkola y'amateeka. One man, one vote. Eggwanga erigenda okutumbula demokrasiya. Eggwanga erina gavumenti ng'erina operatives ezimaze ebbanga. Twalisuubidde nti ogenda okukwata omuntu ddala ddala oba okkiriza nti waliwo obujulizi era kiba kyangu nnyo ekyo kikuyamba omuyisa mu mateeka. Obutamuyisa mu mateeka kiraga nti waliwo obutali bwenkanya n'obujulizi obutaliiwo. Kyekimu kuyisa eri emmanju. Kati kuba kunyigiriza. Yes. Otherwise woba obujulizi obulina tewali kiba kikutiisa kgenda mu mateeka omuntu oyo n'awulirizibwa newe giba myezi 3 asibwe newe giba myezi 3 ng'omaze omuwuliriza. Ekimukwesa ekitegeeza oba toyina bujulizi. Wongamba nti nno okugyayo abasibe b'NUP abaakwatibwa balina kumala kwetonda naye nga babaddeyo emyaka 3 naye ng'ate ogamba baabikola obujulizi nga tobulina. Kitegeeza ekikugambisa beetonde kubanga toyina bujulizi toyagala semba nakyo tebaakikola. Oteekawo embeera. Yes. Okiwande naye ng'okiwanze era okibassaako. Otherwise oli mu kugamba beetonde nti baaguza naye ate nga naawe ogamba olina obujulizi baaguza. Lwaki oleeta bujulizi? Bwe mwagala mmwe nga Kooti. Yes. Yes, akumegaton Kooti ffe tugamba bugambe subscribe, like and share. Tukyali ne Council Freedom. Emboozi nno tukyagitwalira ddala mu maaso. Tunyumya we tuyiga nsonga z'amateeka. Tetwagala nnyo kubuubuuka eri tuvaayo ne tujjako mu nsonga z'amateeka. Ensonga z'amateeka ziba za njawulo. Awo nno twagalira tutambulire mu nkola y'emu. Ate ebiseera ebisinga bino obuntu bwe tunyumyako wano buba bu basics butono naye ng'abantu baffe bangi oluusi babwetaaga. Ate ng'oluusi babumanyi. So finally tugendeko ku nsonga ya Madubala. Omuntu akwatiddwa still ebitongole ebikuumaddembe alina otulugunyizibwa. Omuntu atulugunyizibwa ddi atandika atya? Omuntu ki gwe balina otulugunya ne gwe batalina tulugunya? Madubala envuma gye yavuma omukulembeze, omuntu avuma omukulembeze asalirwa gundi ki? Byonna ebibuuzo biri awo. Kaakati waliwo ekintu kye tuyita fundamental human rights. Fundamental human rights eddembe ly'obuntu.
eddembe ly'obuntu eryo bwe bwange erya nnamaddala. Kati omuntu kasita oba nti oli muntu kikakatako okuba nti you enjoy onyumirwa eddembe eryo oba oli mu busibe oba toli mu busibe oba oli mukyala oba oli mwami. Badubala yakozeseza eddembe lye fundamental what? Okola ki? Eddembe lyo n'avuma omukulembeze. No, ombuziza kati ekibuzo kyakubiri ekyo. Oŋambye omuntu akkirizibwa okutulugunyizibwa ddi waalina otulugunyizibwa. Tugambye eddembe eryo waliwo kye tuyita eddembe fundamental human rights ne freedom. Nti okkirizibwa okwenjoyinga eddembe eryo oba oli musibe oba oli bweru ekyo kimu. Waliwo oba oli mukyala oba oli mwami oba oli musiraamu kasita oba nti oli muki muntu onfuna bulungi. Now waliwo eddembe erisobola okuggibwako olw'enkola y'amateeka oba gukusinza okugeza osobola okuggibwako eddembe ery'okutambula singa oba okwatiddwa poliisi. Osobola okuggibwako eddembe ly'obulamu singa kiba kizuuse mu kooti nti ogenda kalabba, naye tosobola kuggibwako ddembe erikutangira okutulugunyizibwa. Eryo lyo terikuggibwako. Kitegeeza ezo oba oli musibe oba toli musibe tokkirizibwa kutulugunyizibwa. Era ekyo kyatandikawo mu 1614 mu 1600 mu 1611 conversion yali mu Magna Carta. Ne batula ne bagamba nti waliwo tulina okufuna eddembe kubanga lino eddembe oba oli awo lyatandika na kuva wa Katonda. Katonda teyakinya ku muntu. Atwagaliza mirembe. Katonda yawuliriza Adamu. Hearing yawuliriza onfuna bulungi. Kati naffe tubeeko be tu upholdinga onfuna bulungi. Tulina Bill of Rights world over. Ekyo tteeka lya nsi yonna terikkiriza kutulugunya ofuna bulungi. Tulina Universal Declaration for Human Rights tekkiriza kutulugunya muki muntu. Tulina ssemateeka waffe wano mu Uganda takkiriza kutulugunya muntu. So ekibuuzo kyo ddi omuntu w'alina okutulugunyizibwa tekiribeerawo, tekirina kubeerawo. Omuntu talina kutulugunyizibwa. Batugamba nti omukulembeze w'eggwanga tayisaamu maaso tavumwa era omuntu wakikola agwa mu mbizi atamanyi. Ekyo kituufu naye tekiansalinga kutulugunyizibwa. Kiansalinga nti wooba ozizza omusango waliwo emitendera egitali gya kutulugunyizibwa bw'olina oyisibwa, waliwo n'ekibonerezo. So follow the due process. Instead of okutulugunya demuzi wa musango genda mu mutwale mu mateeka mumuguleko omusango gumukka mu vi afune ekibonerezo kye sikumujja mu manyi. 26 Andrew Mwenda yali muweereza ku radio. Andrew Mwenda yali KFM capital itakolayo yali KFM yali KFM hot seat. You understand? Andrew Mwenda wakyaza omugenyi ku olwo obudde bwali bwalwagguloggulo n'ayogera ebigambo ebikaawufu okukira omususa eri mwami Museveni. Naye ebigambo ebyo sigenda bimenyamenya wano, naye mu bufunzefunze yali ayogera ku nkolagana ya mwami Museveni ne John Garanga kubanga yali afiiridde mu nnyonyi. Era n'agamba nti omukulu ono mwami Museveni nti yaleetera okufa kwani kubanga yamuwambwa ennyonyi enkadde. Yamuwa gundi helicopter. Yes. Mbwe ennyonyi eyo si kyokka mbwe neeyita mu Himatonga Hills. Himatonga Hills nga byabuuza lwaki yayita eyo gye yakurashingira. Mbwe oba waaliwo ki munnange Andrew Mwenda yali tannafa. In fact yagamba n'okugamba John Garanga yali tannafa. Gundi mbadde kyenkuleetera kyekino nti yali tannava ku studio bale siri ku kyakufa. Yali tannava muzina agamba n'okugamba nti n'ebiseera bya mwami Museveni bibale biweddeyo. Nkubuulire yali tannava mu studio nga zaatuuse dda maama nnyabo naye teyakyunyizibwa.
teyachunyizibwa. He was never tortured. Bamutwala ku CPS. N'abaako byansari. N'annyonnyola nti okusinziira ku tteeka ero yali seditious communication, okola communication ezitatanya obuntu bwa president oba ekitiibwa kya president. Kaakati n'anoonyerezebwako nfuna bulungi peacefully. Era okumanya kino kyekugamba ekya 48 hours 48 hours bamumaza mu kaduukulu ennaku ezo, era we yava mu balooya be n'abagamba muteekeyo omusango, n'awabira gavumenti, era gavumenti n'akola ki? Ekyo kitumu kyogera ekyowabira naye babikola abantu teri gye bawaaba. Namwe balooya bennyini muli bazibu. Bazibu muki? Omuntu omutwa akuteetera omusango gwo n'otandika omukanda ssente n'okola ki kati Madubola musajja wattu wuuyo. Emisango ekikandibwa ssente because era omusango tegujja tambula without facilitation. No, yes, because nogenda obugenzi ogupreparinga mpapula kutambula naye maybe exorbitant money sente oluusi ezikoze eki. Era ekimu ku bye tusaba mu generation eba balooya baffe kye batukubiriza kwe kulaba nti access to justice, okufuna obwenkanya butandikira naawe kuggwa engeri gy'okwatamu baclient okulaba obusobozi bwabwe, kubanga guyinza okuba nti mukisanze n'oli yennyini gwowolereza ayinza oba yali gasomye naye sigwe teyafuna mukisa, so teweetwala nti ate gwe oli ki. Nze okujja wano okunkyaza kubanga saagala kwetwala nti ndi wa kitalo nnyo, nti olw'okuba ndi munnamateeka biki you know, olina okwekkakanya olireetinga ne society kuba naawe ova mu ki society. So waliwo kye tuyita exorbitant. Kyova olaba abalooya era banjawulo oli ayinza okugamba kankole gino emisango wadde tegiriiko ssente kuba bwe kuyitibwa kwantu. Eri agamba nedda biri ebiri mu ssente byenjagala. So olina onnoonya looyo yafiitinga mu ki mu kalibayo, naye kizibu era okusambula mu ggwanga mu Kampala era n'obulala oyo ayinza okugamba nedda nze nja kukola ki. Kati Madubola talina ngeri gy'asobola kuloopamu. Kati Madubola aba asobola era kyemmanyi balooyazi be okusinziira ku genina bali mu kukola kyebalina okukola. Yes, abantu balikirawo okulembeza eggaali. So mu kyo kye twagala tuyigemu. Tetugamba nti tuvumirira ekya Madubola ekyamukoleddwako, naye kubanga waliwo aŋŋambye nti omukulembeze Bobi Wine yavuddeyo n'abyogerako yabatuma. Bobi Wine tewali statement gyitwali tumukootinzewo ng'agamba nti muvuma. Bo bagamba awolereza abavumi nga bameka? Kati kambuuze mu statement za Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambyeko nti nno weebalo sabula. Yazze n'agamba omuntu ono avunaanyizibwa, he was kept ready. Nasomye statement ye. Nina gwe nabadde naye onansonyiwa okusala ekintu. N'agamba nti bw'avuma lwaki tavayo n'agamba nti ono yavumye, lwaki we babakwata n'agamba nawo obuvunaanyizibwa bwa Honorable His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bunene nina okusinga ekyo. Kati waki wano yavuddeyo? Because obwetaavu bwe okulwanirira eggwanga ery'amateeka waliwo ekikolwa ekyavodde amateeka ekyakoleddwa. Ye tawakanya kusibwa kwa Madubola naye bino eby'okumutulugunya bamutulugunyizza. Ekyokubiri bamukuumye incommunicado, yakyogedde mu statement yakitaddemu. Twagambye eddembe lye nagugambye eddembe ku poliisi ne suspect alina okuliweebwa, akkirizibwa okwogera ne balooya be. Kati ono akkirizibwa okwogera ne famire ye, akkirizibwa okwogera n'abakulembeze ab'okukitundu abasabye. So keeping incommunicado kitegeeza abantu bonna abanvunaanyizibwako oŋŋaanye okubakola ki? Oŋŋaanye ate nga nina okufuna access. Ate nga His Excellency Robert Kyagulanyi ebyo byalwanirira okuzza the pride of the rule of law. Kitegeeza alina kyogerako naye tagambye temwabaddemu nti okuvuma. Yabadde agezaako okukozesa eyo example nti bangi nnyo abayisibwa mu ngeri emu Madubola waayisiddwa abali eyo lwakubanga ye Madubola amanyiddwa, naye bangi nnyo abali eyo. So ye statement ye gye yayogedde. Okay, Council of Freedom sibula abantu.
no mbasiibula mwebale kubeerako mwebale kutwagala opinioni zaffe zetuleeta wano so oluusi ze ziba zisingayo era ndowooza tukubiriza abantu nabo okwongera okuba nga baweezaabwe senga tubadde tukkirizibwa okuba amasimu twalibadde nga tugafuna naye engeri gyeri nti bateeka mu comment section tuba tubaaniriza nabo okwongera ku discussion eno eyongera okugenda mu maaso. Okay, tubaza okubeera nti mbadde mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megaton Media Museveni Megaton gemanya mbadde ne Council of Freedom tujjanga beera naye wano tubeere nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga z'amateeka amanyi bingi era buli we muleeta wano tuba tuzze kubeera nti tusomesa amateeka kwebyo ebibaddewo tubadde ku nsonga ya Sheikh Kitti yavuddeyo nga mukambwe nnyo oba muzite naye nze nkyogedde mulekerawo okubeera nti mutulugunya abantu. Museveni Megaton gemanya subscribe like nation ndala nyingi weeziri wano tovaawo tukomawo.